Oluvannyuma lw'emyaka 5 ng'emmotoka za His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ziremedde mu mikono gya Ssebuhabulwa, kakati olw'okwagala okutudaivatinga olw'otwagala okujja ku mulamwa gw'okubanja muganda waffe John Bosco Kibalama olwaleero ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa December after 5 years omukulu Yosete Buhabulwa ng'ayita mu basajja be ategeezezza nti emmotoka zino ziddibwezibwe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kubanga azeetaaga nnyo naye nga emmotoka zino zaali za bbeeyi nnyo naye zimaze emyaka 5 nga teziva mu kifo ng'omukulu oyo yali yaziwamba yali yazeddiza ndowooza ng'asuubira agenda kugenda nazo. Bambi aswadde nnyo aswalidde ddala kubanga kyabadde abala kyonna kiyise. Ffe twagamba Yoseni tujja mulabisa ajja tuuka okutuwa ebyaffe nga teyeyagalidde. Nalowooza nti tunaateekawo embeera oba tugambe tuzibanje mu bubi oba tukole ki naye ate twongera omujjukiza nti tetwagala mmotoka twagala Kibalama wajali era gye bamuziika twagala tulaga ku ntaana ya muganda waffe John Bosco Kibalama eyabuzibwawo. Bano batuwa zino emmotoka kutujja ku mulamwa naye omulamwa tegubadde gwa kubanja mmotoka zaffe kubanga twazibanja dda ne muzituma. Kati ekyo si gye tuliko, tuli ku muganda waffe mukwano gwaffe John Bosco Kibalama mumutuwe mumutulage gye mwamuteeka oba mutulage entaana ye wajeri. Tetwagala diversion n'emu, temujja tukozesa diversion. Ebyo tubigaanye tubisiimudde. Tewali agenda kukozesa diversion zammwe, tewali agenda tambula mu diversion za Museveni. Ye wayagala oyisaawo ng'akukankole kino bakiveeko tudde ku kino ne bwe munaazeeta ku kikomera kya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine e Magere. Twagala bantu baffe 18 black the missing 18 ye gundi gye tuliko. Tetwetaaga kintu kirala kyonna, twetaaga baganda baffe be mwabuzaawo. Mutuwe abantu baffe, mutuwe abaana baffe, mutuwe mikwano gyaffe, mutuwe baganda baffe ba Olivia Lutaya myaka emeka bali mu kkomera ewatali musango. Kati mutweweesa obumotoka mbutuzibikire ebituli tugane kukugira nakakati olunaku olwaleero era baganda baffe bakyali mu kkomera after 3 years nga bali mu kooti martial. Bawozesebwa emisango gye batamanyiiko, bakozeseddwa. Kati Museveni ava eri angangala mbawadde emmotoka zammwe. Tetwagala mmotoka, twagala John Bosco Kibalama, twagala bantu baffe bonna be mwawambye, twagala muyimbule ba political prisoners bonna. Maama Olivia Lutaya twongera okukusabira ate nga bwe tukubanja muganda waffe Olivia Lutaya, jangu tukubanja era tukusuubiza nti buli kimu kimala ne kiggwa n'ekyo nakyo kijja kuggwa naye sigala ng'oli mugumu. Njagala okimanye nti gye tuli yenna ffe tetutudde tukubanja buli olukya. Museveni ayinza olowooza nti kati bino byataddewo diversion bw'agenda tuddiza emmotoka zaffe tugenda kuva ku mulamwa, naye tumusuubiza ti ate tweyongedde maanyi. Yayinza olowooza mbu ali mu kuyitawo naye owaayita sirabawo, talina waayita. Bannayuganda kati ekibaagala bakimanyi. Twetaaga bantu baffe, twetaaga muganda waffe John Bosco Kibalama, twetaaga muganda waffe Damulira, twetaaga muganda waffe bonna baganda baffe bonna ababuziddwawo gavumenti y'omumpembe tubeetaaga. Temugenda tukolako diversion zammwe mulowooze nti mugenda tujja ku mulamwa. Mukati balese diversion Bobi Wine Bamuddizza Emotokaze takyalina kyagenda kuloozinga. Nyongera okujjukiza n'abantu baffe bemusse baflanka ssente zamusobola obbakomyawo. Bemba mulina obuyinza obubakomyawo awo kigambikako, naye tuluzinze ebintu bingi, so tewali kigenda tuzza mabega, tewali kigenda kutunyeenya. Ate tubasuubiza tweyongera kubeera bagumu, ate nga tukyagenda kubeera bagumu. Tukyagenda kubeera bagumu era kino munnange temulowooza nti kikoma wano. Eno sitwago gye twagitandika ate nga tuli bagumu, nga tulina amaanyi, nga tugamba nti era tujja gifunamu ebirungi bingi. Museveni bw'onaayagala okukola diversion ez'enkanawa togenda kukyusa mitima gy'abantu, togenda kujja nnaku gy'otuusiza ku famire z'abamu. Abantu bamenyesa emitima, abantu basausa abantu baabwe, abantu baweddemu essuubi olw'okuba gwe olina ebigendererwa byo. Kati oleeta eky'emmotoka tukole tutya? Olwotandika okukyakyanjya nti Museveni atuwadde emmotoka za Kyagulanyi Ssentamu. Komyawo obulamu bwa Lita Nabukenya, komyawo obulamu bwa Franka Ssenteza,
Komyawo obulamu bwa John Bosco Kibalama gwe watta nga ne ssaawa zino tukubanja omulambo gwe. Munnange olowooza tugenda bivaako. Tetugenda bivaako. Mutuwe abantu baffe, mutuwe baganda baffe, mutuwe mikwano gyaffe. Olivia Lutaaya, mubatuwe abantu baffe, mubatuwe. Nente mugenda kulowooza nti nemugenda kola zi diversion, ffe tuve ku mulamwa tutandika awo twavaawo dda tukyatambulira mu diversion. Temulowooza nti we mugamba nti mugenda tuwazina emmotoka bannayuganda tukyamuukirire ate batuwadde emmotoka tuve ku mulamwa. Tubasuubiza nti awo tetusiwe tukyali. Akabinja akatebuhabulwa tubasuubiza nti awo twavaawo dda. Tuli wantu walala nnyo, twetaaga bintu byaffe, twetaaga baganda baffe, twetaaga mikwano gyaffe, twagala Kibalama, tetwagala mmotoka. Basadde nno Seboka Bangali mbu bazireeta baziwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Balowooza mbagenda tujja ku mulamwa. Tewali agenda tujja ku mulamwa. Tuli bagezi naffe ebintu tubiraba. Muyinza olowooza nti mutegeera nnyo naye okutegeera kwammwe tekuli. Nga nzija ne nkugamba nti enjala ennuma mbeera nkusuubira kungulira mmere kulya so si kungulira mwenge kunywa kubanga omwenge teguwonya njala emmere yeewonya enjala ate omuntu omuyala ng'amaze ennaku nga talya takkirizibwa kunywa mwenge era singa omuwa omwenge ng'amaze ennaku talya obanga amusindisa okufa essaawa eno ab'enkyukakyuka tetubanja mmotoka za His Excellency Bobi Wine ze mwatuwadde. Tubanja John Bosco Kibalama ne banne 17 be mwabuzaawo kakati mmwe mukubikkirira ka pressure kabasuseeko musazeewo okutuddiza mmotoka za His Excellency Bobi Wine. Mu kiseera kino bannankyukakyuka ne His Excellency Bobi Wine emmotoka si kyekizibu kyaffe. His Excellency Bobi Wine ayina emmotoka nnyingi z'asobola okutambuliramu. Ayina emmotoka nnyingi ezisobola omutwala buli waayagala so tosobola kuddira mmotoka ze wamuwambako oziwaanyisiganyeemu obulamu bw'abantu 18 be wabuzaawo. Tolowooza nti emmotoka zisobola okuzikiza omuliro gw'okubanja Kibalama kubanga His Excellency Bobi Wine mu kuyingira ebyobufuzi yayina ebyobugagga ebimumala. Essaawa eno ekizibu kye si bya bugagga, ekizibu kye si mmotoka era ebyo byonna ebyamuvaako bitono nnyo okusinga obulamu bw'abantu bwali mu kulwanirira kubanga mu kujja mu byobufuzi yayina ebyobugagga naye nga zze kulwanirira bantu, nga zze kulwanyisa kitta bantu, nga zze kulwanyisa kiwamba bantu, azze kulwanyisa buli wanguzi, azze kulwanyisa bukenuzi, azze kulwanyisa muntu omu okulowooza nti Uganda makage na famire ye agenda kutufiirako paka lwalifa. Kakati omuntu ng'oyo tosuubira nti asobola okukkakkana olw'emmotoka ze wali wamuwambako naye ng'ali mu kkubanja bantu be n'omuddiza buddiza ki mmotoka. Essaawa eno twagala bantu baffe, situagala mmotoka, situagala kutubuzaabuza na buntuntu. Bobi Wine wanjawulo nnyo. Talinga bano ba Jose Chameleone be muwa Range Rover n'asanyuka nnyo ne yeerabira n'ebigambo bulijjo byayogera nti bannange twetaaga mukokka change. Talinga babasajja mivule eyakeeranga n'ayogera ensonga n'owulira nti omusajja alambisa ensonga naye oluvannyuma lw'okumuwaayo akasente n'asaba n'emmotoka n'agamba kakati Museveni abeerewo ne mutabani we ajja afugemu. Bobi Wine si waali. Era singa Bobi Wine aba kubanja abantu be wabuzaawo n'omuwaamu emmotoka oba toyina njawulo na muntu muyala zze n'akusaba kyowange enjala ennuma ng'akusuubira kumuwa mmere ate n'omuwaamu mwenge gumuyambe ki? Kakati essaawa eno okutuwaamu emmotoka mu kifo kya Kibalama obeera nga awadde abayala omwenge. Omuntu omuyala kyaba yeetaaga si waakusula, si kyakunywa, sitamiiro wabula aba ayagala kimu mmere ne bw'anaaginywerako amazzi g'ekidiba anaasobola okusavayivinga. So mu budde buno emmotoka za His Excellency Bobi Wine si kyekikulu kubeera si ffe twaba tumuzitwala, mwazitwala mweyagalidde. Simanyi oba mwayagala mwalowooza nti akaseera kano kalituuka ne mulaba nga waliwo ekikolobero kye mwakola naye nga kibookya nnyo muddizeemu emmotoka mbu muwoze omuliro amawulire gadaivatinge gave ku Kibalama oba gave ku kikolobero ekyo kyonna kye munaabeera mukoze gadde mu kuprayizinga mmwe abatuddize emmotoka. No, emmotoka oba mwagala muzijjeeyo era muddemu muzitwale kubanga si z'amaanyi nnyo okusinga obulamu bw'abantu
ne His Excellency Bobi Wine tazeetaaga nnyo kusinga bwe yeetaaga Kibalama. Mulekeraawo okuzannyira mu bulamu bwaffe jada. Mulekeraawo okuzannyira mu bulamu bwaffe zaala. Olunaku olw'eggulo nabagambye mu bulamu bwaffe mubuzannyira mu zaala. Mwabufuula bitooyi byakuzannyisa. Oli bw'awulira nga yeebowa ng'atumyayo omuntu omubasale. Mulinganga bakabaka mukaabi owedda. Bwe yawuliranga ennyonta ng'awulira ayagala kutta ku bantu kulaba ku musaayi nga guyiika. No! Eyo twavaayo. Eyo twavaayo. Twagala ekintu kimu Kibalama ne banne 17 be mwabuzaawo awo mubatuwa ekisigalidde tuba twagala ntebe ya mwana. Temugenda kufuna mirembe nga temunnatuwa Kibalama. Newe munaatugamba nti tubaleetedde Amerika yonna yammwe nga Kibalama ne banne baabwe tebannalabika. Temugenda kufuna mirembe. So muba mwalowoozezza nti okuddiza His Excellency Bobi Wine emmotoka ze tunaabeera contented eyabamwedde abawalakase. Eyabamwedde yabawalakase. Ate era njagala okukibategeezaako gwe mulowooza nti osobola okuddiza His Excellency Bobi Wine emmotoka ng'ali mu kkubanja Kibalama. Si buli muliro nti guzikizibwa mazzi ga bidomola. Buno bukasubi bukutte obuyumba kasubi bukutte osobola okuleeta ebidomola n'ofukirira. Naye guno omuliro gwe twabakumyeko gwa petrol station namba eri mu kujja ate nga waliwo n'egiriranye ekibuga kyonna kiba kigenda kujja. Kitegeeza omuliro ogwo gwa petrol station guba guyina kuzikizibwa mu motoka za fire brigade. Ebimotoka ebizikiriza omuliro si mazzi ga bidomola. Si mazzi ga bidomola. Gano muleese mazzi ga bidomola ku muliro ogukutte ku mafuta oba ku ssundiro ly'amafuta. Bukya mulya myungo. Lero mwalya katanga. Buchanga muli emyungu. Lero mwalya katanga. Nabagambye buli lwokola ekintu weteeketeke okutwala outcomes ezigenda okukivaamu. Mugenda ne muwamba abaana b'abantu ne mubafuula enkoko ez'okusanjaga kyokka nga temuli beeteefuteefu kunnyonnyola ggwanga oba mwabatta oba mukyabalina oli mujega n'avaayo nti gundi ali mu nsi bweti gundi bafuluma eggwanga. Kati ngaye mwasobodde otegeera nti Itongo ali Kenya intelligence yammwe yabalaze njagala etulage Kibalama ensi gy'alimu. Anti mwagambye abasinga badduka gavumenti ennamba tosobola kuŋŋamba nti tosobola kwaloketinga Kibalama nsi gy'alimu. Kale ne bweba tesobodde kumwaloketinga ploti namba kwali oba house namba kwali naye esobola okumanya nti ali mu nsi bweti. Kibalama mwamuteeka mu nsi ki? Mwamusindika mu nsi ki? Mubalabamu bafuluma eggwanga. Yes, Kibalama muyinza okuba mwamufulumya eggwanga nga mwamuteeka mu nsi endala kabbuli. Ekyo kye muyina okuvaayo mwatule. Ate omuntu yenna gwe mwatta muveeyo mubuulire ensi gye mwamuziika n'ensonga lwaki mwamutta. Abazadde basobole okuziika abaana baabwe bave mu kubuusabuusa oba ndibandyawo ng'akomyewo oba ndibandyawo ng'akomyewo. Bakimanye era basabire abaana baabwe misa kubanga essaawa eno mutulaga temumanyi gye bali ate nga mwatulaga nti mubalina. Mubanga abatusindikira sigino ti abaana b'abantu mwabatta. Ate tubanja Kibalama ne bane 18 oba 17 banne be babawamba nabo baddamulira Bakisembo n'abalala. Naye baganda bange abaana baafa mu Northern Uganda abasajja be mulaba basiba ku baana b'abantu amabulooka babalanga kuwagira Kyagulanyi ne babasuula mu Kaluma. Basuula abaana b'abantu mu Kaluma abo nga babasibyeko amayinja. Waliwo entaana ez'ebikunga eziri mu mabiro omwo ng'abantu babaziika nga abatayinaako waabwe. Oyo Ronald Kibuule watta abaana bameka emukono awo. Kibuule watta abaana bameka emukono awo ne mubaziika mu mabira. Bameka mwe mwawazigonye Nalufeenya. Bameka mwe mwamizisa zitimba ze mulunda. Ffe tuli nno kuba n'obokka. Naye okwetooloola Uganda yonna mmwe temumanyi bantu baabuzibwawo. Abantu battibwa. Actually bano ate be tubanjako be twasobola otegeerako be batone nnyo kube tutasobola tegeerako. Be batone nnyo ku bantu be tutasobola
kutegeerako n'olwekyo basajja mmwe buli kintu kye mukola waliwo olunaku lwe tuyita olw'ebbaaliro essaawa eno tutandise obbasembereza ebbaaliro buli omu abeera accountable ku kikolobero kye ate bantu butategeera neewuunya abawagira abampembe bano neewuunya abatembeeta abampembe bano wano mu Africa nakyemalira ki eyali afulumya emyaka 4 n'ayingira 5 era awangadde ennyo bakomaawo omwana ono agisemberedde naye n'osanga omuntu ng'akyamutembeeta omuganda wange gwe wenna eyasuba okuwaanako NRM okuva mu 1986 paka mu 1996 kale yawadawadako 2001 byakusuba essaawa eno omuntu yenna agezaako okusiga NRM ekifaananyi ekirungi obanga akutta akawoowo kalifuuwa ka perfume n'okafuuyira kazambi ne bw'omufuuyira perfume ne bw'omufuuyira kalifuuwa abeera takyasobola kunnyirira eno gavumenti eringa nga kazambi tebamusiiga bizigo kazambi tebamukuba perfume so emmotoka zemwawadde His Excellency Bobi Wine it is nothing ozikompeyalinga ku bulamu bwabo betubanja abaana baddamula tebagenda kuzitambuliramu acha ne boziwa abaana baddamula tezimala haba Kibalama size bagenda otambulira size zigenda bawerera size zigenda baliisa bakitaabwe bebali empajiruwaga mu kulya kw'abaana baabwe mu kusoma kw'abaana baabwe mu kutambula kw'abaana baabwe so tosuubira nti tugenda kukusaba ekintu ekyomuwendo ennyo ng'abantu baffe oleetemu emmotoka zewakubaakubadde amasasi zewayisaamu amasasi akyali zirina ne bad memories emmotoka mwe mwafiira Yasin Kawuma mbogirete tusanyuke emmotoka mwe baali batidde His Excellency Bobi Wine omwagalwa waffe mbogirete tusanyuke si kye twagala ekyo si kye twagala twagala bantu baffe muleke kutugulira mwenge ngale tubagambye enjala etuluma nze yeekolera itongwa webale nnyo muganda waffe yeekolera itongwa n'okututangaaza mukawo Museveni twongera omujjukiza nti tetwetaaga motoka za His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Babu Wine essaawa zino kyetwetaaga kwe kutulaga baganda baffe bannayuganda abaawambibwa ne batwalibwa mu mikono gya tebuhabulwa era n'okutuusa kati nga tumanyi wa baganda baffe abo gye bali ekyo kyetunuulidde oyo kasasiro w'omulala gwayagala okuyisaawo gwayagala okukola gwayagala okwagala okulimbalimbiramu bannayuganda okwagala okubba ebyabannayuganda nga tutegeeza mbu kati mbadde Kyagulanyi Ssentamu Robert Babu Wine Emotokaze bannayuganda tuve ku mulamwa tumutegeeza tetugenda kuva ku mulamwa era twongera omujjukiza nti ajja tuwa bannayuganda gye yabakukuma ajja tuwa bannayuganda gye yabateeka weewaawo mugumu nnyo naye naffe tuli bagumu okumubanja abantu b'eggwanga talowooza nti ife abangu naffe tetuli bangu nga bw'atulowooza nga bw'atusuubiza oba nga bw'atusaba tuli bagumu nnyo ate era bannayuganda ajja batuwa mu mbeera yonna buli munnayuganda yeekwateko tusabirigane tube nga tutereeza byonna ebyasoba okulaba nga tukumyewo baganda baffe nga tulwanirira baganda baffe abo abaawambibwa Yosete Buhabulwa awamu n'akabenja ke ajja batuwa oba ayagala oba tayagala oba balamu oba bafu oba yabali omukyomyo oba yabaziika waffe tubaagala